kati katumala okulaba akalango kano kavudde mu Kyotera Film Production bakayitaani esente y'emutukula Muzeeyi Kalyama agula malaya agireka muloogi we yali abeera kuba malaya yali amaze okuzuula mugagga yali ayina esente kano kalango kayo ate nga ne firimu yafulumye edda osobola ogifuna bulungi nnyo era nga genda ku Kyotera Film Production subscribinga ku YouTube channel yaabwe osobola okulaba ng'ofuna eno bagiyita esente y'emutukula kakati bw'amala ovaawo aleka malaya munda kumbe mwana muwala amaze okuzuula nga sente mweziri mugagga akutte ekkubo agenze esente mweziri kalango kaayo sente y'emutukula Kyotera Film Production be baleese agenda okebera wansi omugagga akutte ekkubo agenze amulese muloogi $3,000,000 mweziri firimu oleka malaya sente y'emutukula saagala bakunyumirize era nga genda maaso ginoonyeeko yafulumye edda abalaya bategera ku sente kikibokisi yenkanaki majege gagikuuma poliisi oba ganagakuuma pulezidenti sente eri awo mbu sente zitulemye okugjayo bokisi yaganye mbu sente zaganye bokisi egaana eriko emikono kati baleesa babandana bebe bagenda maaso n'okugjayo bokisi kanuno kalango esente y'emutukula olaba guno omukono ogutegeera kyuma bokisi obubokisi kyuma oba gambye bokisi kujjayo bujja sente wali bokisi tekuli gwe tesuwa Muzeeyi Kalyama era nga ye muwandiisi waayo bagiyita sente y'emutukula so nga yafulumye edda abayaye bagenda nga bajjayo sente gwe baba bali mu kugabana kumbe zaaliko omusambwa musajja yali alina ebikuuma sente ze egenda maaso firimu akalango gyeko era nga ne firimu kyekyo gyeri Kyotera Film Production be bazanye era nga ye YouTube channel gendayo twagikoze edda weefunire kopi yo onyumirwe era nga kyomuhendo Enjoy yakoze ku byobufu bwayo kano kalango kayo naye ng'ekyamakulu nti ne firimu gyeri kakati badduka omusambwa gutamye gunoonya sente y'emutukula tegulina kusaasira kwonna nawanika oluyi namutikula paka mu bbanga eno togisuwa sente ya mutukula omusambwa gunoonya sente Dankani Katala director waayo ate nga ye producer bagiyita esente y'emutukula kano kalango kayo naye nga ne firimu gyeri yafulumye edda genda ogyefunire esente y'emutukula laba livansi lengera livansi akuba livansi kumbe omusambwa gunoonya sente ogukuuma sente y'emutukula ye mugagga yaleka sente nalekawo malaya naleeta ababbi ne bappa sente esente zifuuse sente ate emisambwa tegisonyiwa kano kalango kayo nagambye firimu yafulumye edda genda ogyefunire omugagga aba n'ebikuuma sente ze ono yamuziika mulamu wulira take gwe kalango naye nga nayo yafulumye edda Kyotera Film Production genda weefunire kopi yo esente y'emutukula